Assalamu alaikum warahmatullah. N'ebigambo ekyasebo kwasuubira oli mulungi ne banno okola nabo wakati egina n'owulira okukojja mate naye ng'era omuyira kadamati vitimu yenna nga mukikwasaganya kasuubire mulikirira mukama akyabakuumye ayongera okubakuuma ne famire zammwe. Naye kati munnange nina ensonga yange gye nandyagadde okubeera nga nnyambwako ayinza okuwulikika ng'oba ennafu oba ki naye nga bwekiri nti buli omu ekyo kyayitamu bwe bulumi bw'alina ekitegeera mulimu busingana ku madaala oba busingana mu mbeera naye nga mukyosaba okuyambwako kuba nsuubira oyinza okuba ng'okirinako idea kutya bwenyinza okukivoonoka ne woba tokirinaake wendi waawuganawugana kuba ndi ku ofiisi naye nsaba audio gigumiikiriza ogiwulirize n'abalala ayinza okuba ng'akirinako okumanya okw'enjawulo abaana abawuliriza abakyala abawuliriza bannyambeko nere nga nkivoonoka kati kiri bwekiti nti nkoze contract yange era mukama omwebaza nti ngimazeeko essaawa zino nga ndi ku ofiisi gye nakomawo olwensonga nti ze saasayininga contract wakati wa muwalabu nange contract yange eri wakati wange na ofiisi kitegeeza ofiisi ye muwalabu wange nakoze contract nengimalako kitegeeza ate nga siri mwetegefu kukola renew nga njagala kutambula kuddayo waka naye naku zigenderedde zemaze ku ofiisi wano kuba mukyo nagamba nasaba neŋŋamba nga nkyakola neŋŋamba nja kulekayo weeks nga 2 nzire ku ofiisi neewummuzeemu nga batambuza ebintu byange naye ngenda okuwulira abaali ku ofiisi nga bakoze ekyo kye nali ndowooza kuba ekintu okirowooza ngolowooza okirowooza gwewekka naye nga ate waliyo n'abalala abakirowooza neŋŋamba abaali ku ofiisi abaakola ekyo nti kandekayo ebbanga bweti neewummuzeemu nga ofiisi bwekola ku byange baabakalirira omusito omwezi mulamba nga tebannatambula neŋŋamba ekyo kati kankibuke sijja kikola kankole contract yange ngigguse paka olunaku lwe nasayininga contract so si lwonna jjala lwe nasayininga contract kenkankabula ekyeyo nekivvuka naye essaawa za leero ndi ku ofiisi naye era abakulaga nti muyinza okufaanaganya obulumi oli eyakola n'agamba kandekeyo neewummuzeemu naawe yagamba kankole mmaleyo ntuukeyo nga tebalina kye beekwasa kiŋŋaana kutambula si covid testing nti si covid vaccination sizikola nga zombi 2 nzirina kuba nazo zikudelayingisa jjukira ziba 2 ate nga zirina okubeera spaced nti emu bagikuba kati n'obusaawo balaika omwezi gwa weeks 3 ne bakuba embusa ey'okubiri nze nazifuna mu nnyumba gye nalaganga okukola nensaba nenkola appointment ku ssimu n'obuukinga ne bakuwa essaawa n'ogamba mukamawo naakutwala good of it banyamba ne bantwala zombi nenzifuna naye ndi wano embeera yawe enyigiriza nga bw'owulira tuli mu winter tewali wajja kwiyamba nti yakuweka hita n'obeera mu mbeera nga ne bw'oyambala esweta 2-3 jjukira nazo ennyiniza okumalako emirembe ng'ozambadde obunyogovu okuyitamu enkomekerero ya byonna omalize mbu simanya walwadde anemia simanya obwongo bwayingiddemu empewo biki kitaafu endya yokukanze yesinga okunkutula eyo ye ekuggyako wa tetuganye gye bali bangi nga naffe kino kitulya wano tebakiina naye engeri gye kiri nti ze embeera gyenimu era obusobozi obw'okufuna ekyokulya ate ebiseera ebisinga tekiitaaga nnyo okubeera nga neenyigiriza kati kino tukissa ebbali kati nze ensonga yange eri nti buli omu amaliriza ku contract ye oba ekigendererwa ekikola rini n'akola rini oba ekigendererwa ekidde waka ng'ayagala kudda waka naye singa ofiisi ebeera ng'edirayinza okuntwala ewaka nze ng'omwana akola nkoze mmazeeko naye ng'ewaka ninayo puroguramu zange zenjagala zitambule ng'ate zeneetaagisa kuba olumu oyinza okugana okukola ekintu ogamba obudde bukyaliyo bwe natuuka okugenda nja kikola kati ngolaba osigaza nnaku mbale nogamba kankikole so that weemalira bintu bino tiketi biki
ngenda okutuukayo nga nkola ki kigguka buggusa okitegeera naye buzaana aba ofisi lwaki bakikalubya nnyo okusinga ow'ekiyumba kugamba kintu kigenda sayidi eno gye ya sayidi embi naye ate bwe kijja ku sayidi ey'okutambula okudda ewaka eya ofisi sayidi mbi nnyo simanyi aba ofisi endala bwe ziri naye oba eyange yekisusa era simanyi kuba mwana abeera mu nnyumba nga mukama we tabadde wansasagge n'amanya nti olwaleero tuli mu nnaku za mwezi naye mukama wuledi yambukingira tiketi nja kufuluma ng'abanga 15 January odinabirawo nga kimunya olunaku lwagenda ofulumangira tiketi yagiina ng'abuzaako naku kugguka atambula kwate kubadde waka naye bano aba ofisi batuyisanga oba bikanja ate nga n'ebikanja omuntu asobola obikosa n'abibisa olusuku naye bano buli mwezi ogwo gwenjogerako ntundibwa miliyoni 3 ntundibwa 3,000 naye tewali asobola kugamba nti kale gino emyezi 2 egisembyeyo ze ziba ssente eziba zimukolako atambuladde ewaka ovuga ekintu kyabazoganyizza ogumidde embeera yonna ng'oyagala obeere mulungi gye bali kuba olumu ogamba nti oyo bamuyisiza mu mbeera bweti ayinza okuba ndowooza mbiyumba gy'abadde agenda nga tatuulayo ko bbuka naffe katukwesasuze naye nga tigusi embeera gy'obayisizaamu muli mutima nozanga bagamba twekwanya olabe oba olowooza gwe waakabi nnyo kiki kisizalawo si ki naye nga ndaba bakisussa kati zanyiza okubeerawo wasobola okubakwasaganyiriza bwendo kiba kineetaagisa 4,000 nsobola okuwaayo 2 nange nabo ne bampa 2 ne bakola ku bintu byange n'enkola ki n'entambula kuba mukyo simanyi kikinneetaagisa tetuganya buvunaanyizibwa bwabwe okubeera nga bampa buli kimu ekinziza ewaka naye nze ekyabwe ndaba nga kiruddeyo okusinziira nze ku biki byenjagala okukola wa ewaka ng'ate nze nnyinza okuba nga nsobola okweyambako nembeera nga ntambula kuba zentuso za korona nzirina ekiba kiddako ekirala kutwalayo byenkumu ku exit pasiko n'abala bagamba okukebera corona test kati awo simanyi kirala ki kiba kinneetaagisa ekyo kyembadde nsaba nti butya oba nnyinza kweyamba ntya omuntu ali mu mbeera kati ng'eyange okweyambako n'enfuluma obya ofisi n'embyesonyiwa oba bo ne bankwasaganyirizaako nti engeri gye kiri nti gyembandaga be baba bamanyiyo nti exit office ziri wano corona test bagenda mukeberera wano ekibi mukye nti ne bw'oyogera nabo beebadala nga bw'owulira kwagambulya mugamba ekyo nakutumira nga labya ddala omugi ali awo naye nga ye embeera kuba obeera wano katujjukira tuli mu winter olwala anemia simanyi alwadde kiki simanyi ekiki kwagamba nga kigenda nakufulumyako ssente nnyingi n'okusengayo mwandikwataganye nabo n'oyogera nabo ne baba nga bakuyambako ne mwekwatakwata nodde ewaka oganya okubeera wano okulwalirawo embeera yokka ekunyigiriza n'obugambo oba nkola erwinyo oba bateekamu kati owulire mulingo onyigiriziddwa ennyo ogambe nti kaŋŋende ttiimu rwinyo ogamba ye kikyo bitabula kyenyinza okugamba awo wensabira nti akiinako obumanyirivu bwonna butya bwennyinza okweyambayamba nenzira ewaka kuba ze ennaku zitambula naye nga bakulaga nti munnange olabika okyaliwo wano tebalina information yonna gye bakuwa nti oba ki kino kitambula oba kiri kitambula nti oba weteyiga oba ki oba ki bakeera ku makya ne bakuyita ono nekyemisana kyo n'okirya n'olinda ekyeggulo n'okirya n'ozzaawo ekitwe ne weebaka yembeera mwe tutambulira awo we tuli munnange awo wali okwemulugunya kwange aliwo akiinako amagezi nsaba ku magezi gaakyo